Ngama mutya. Jevise. Mujeba. Kale sewe. Nawe mujeba aliko sewe. Kiena jitya. Genda bulungi. Kale. Kulikeyo mu kuziika. Kale. Ku Idi el-Fitri nayimirira mu kifo kino kye kimu ne mbalaga nti nze n'abasajja bange twali tukolayo half day nga tusimba kasooli ono nga tusimbyemu n'emiti. Kati gwe bala yali mu April. Kati oba olwaleero lumu July oba 3 July oba lumu. Kati kasooli wuuno tumutemamu wuuno avuddemu wuuno wuuyo omulaba eminwe ogiraba wuuyo avuddemu. Kati emiti giigino ogiraba bwe gikuze, ogiraba emiti bwe gikuze, kasooli wuuyo omulaba. Kyekino kye mbadde nga mbayigiriza olubeerera nti bannange tuyige okukola. Kati olwaleero lubadde lunaku nga luli very busy nnyo gye ndi. Nakedde mu office ya Principal Vienna okuva ssaawa 2, ssaawa 4 ne nvaamu kuba nina mukwano gwaye yafudde. Ne tugenda okumuwerekerako e Butambala ku lugendo lwo olusembayo. Mungu amusaasire ekkubo lyakutte naffe letujja okukwata. Ne nvaayo kuba nabadde nina appointment nimuweereza wa Bwakabaka. Nkolera mu kitongole kya Nabagereka Development Foundation. Ndi muyima nkikoleddemu emyaka egisukka mu 10, noze emyaka 8 bagisukkamu. Nze nali chair wa Investment Finance and Investment Committee era treasurer w'ekitongole kya Maama Nabagereka Development Foundation. Era ebitongole byonna nze bye neenyigiramu bya bannakyewa ebikolerera okutumbula obulamu bw'omuntu owa bulijjo. Ndi muweereza siri wa kitiibwa oba siri mukungu kubanza ebyo tebinkolera. Naye kati ekigendererwa kwe kubalaga nti bwe mbagamba nti tukole kino okiraba, omuti ogulaba, giigino gyonna kati kasooli ono taweza myezi 3 wuuno kati tumugjamu. Either tumutunda oba tumutwala ne tumukolamu emmere yaffe ya silage. Kati lino ly'eggye lyange, abasajja bange abakozi. Kati olwakubye essimu nti muteme kasooli oyo tugende tumwekoleremu emmere, tekinnetaagisa kubeerayo ne basitukiramu. Eno motoka mwasoose kutema bisagazi, basoose kutema bisagazi ku makya, olw'eggulo ne batandika okutema kasooli. Kino kyekulangirizi. Mwe mwakatwala motoka mmeka? Eno yakumeka? Motoka ya 5 ya 6? Ya 6. Eno motoka ya 6. Essaawa ziri 14 naye ng'ate ku makya baakedde kutema bisagazi. Kati olina okuba n'ejjenga kozi bino bw'oba wakubikola. Naawe ng'era oli mumalirivu. Kati gwe teebereza buteebereza olunaku lwange lwe lutambudde. Kati lengera emiti bwe gikuze. Katende kwata ku miti gino ogiraba. Kati abantu bw'obagamba nti kalitunsi, wano natemawo kalitunsi mu mwezi gwali gwa 10 ne 11 ne tumugyamu ne tumutereeza paka kuba oli yalwawo. Naye kati lengera maze okusimbamu emiti emirala giigyo gyonna era sente ngenda kuddamu kutandika kuyoola.